Okutambula Kulaba Okudda Kunyumya. Tubalamusizako mwenna abatala ku Nyondo Media Essaawa Nyondo FFIFFI ate agenda mu shopping. Yabadde azze for vacation. Mwamulaba nga tumwaniriza ku kisaawe. She was very happy and we as well happy receiving her. So kati essaawa tugenda mu shopping nga ffe aba Nyondo Media. Twagezezaako mutambuzaako wano wali wano wali wano wali. Dubai enyuma, Dubai erimu ebinyuma bingi. Gwe naali eyo ng'oyagala okutambulako naffe, ng'oyagala okujjako mu Dubai, otambule. Tugitambudde, tulabye ebirungi, tulabye ebyakabi. So awolaba ekyo kisaka bakayita the forest of Dubai. Kafo kalungi kalimu buli kika kya muti. Oyinza okulowooza bw'otuuka wali oyinza okulowooza nti miti gya ddala, emiti emiwanvu. So tuvaayo okwo era twagulake twagulayo okwo tukalekayo twali tulina okuddayo kanona ntugenda tunonye ku bintu ebirala ate aleme kuddayo ngalo nsa. Nga batwagala abatufollowinga ku mukutu gwaffe gwa Nyondo Media tubaagala nnyo, tuli basanyufu era nga tukubiriza omuntu yenna ali eyo ng'oyagala kujja olambuleko Dubai tusobola okulambuza. Ndikutambuza mu bifo ebyenjawulo, ndikutambuza mu bifo ebirungi wonna wali. Kati ate awo twali Wizard of Love awaliwa. Okay, twali tukyali agenza aguzeyoko agamba owaayi wesigana flat screen sinza obutadda Uganda. So oluvannyuma lw'okushoppinga byonna bye twashoppinga n'atwala ne TV kose ennungi. Then twalina okugenda mu maaso n'okulambula ate era ebifo ebirala ebyenjawulo. Twali basanyufu, yali musanyufu. Twagenda mu bufo bungi obusanyusa bwali bungi. Tumaze shopping. So mu bufunze Dubai ya mnyumira. Awo twali tugenzeeko mu kulambula. Twali Dubai Mall, is it? Tugenzeeko Dubai Mall. Tulambudde akafo kalabika bulungi nnyo kwegamba. Kafo katuukamu oyinza okugamba bannange bw'oli luddawa. Tubeera matiribona wali abantu beewunzise bakati ako Wizard awamazi wegayiika tugenda awamazi batawo batya fountain teyiteyina linnya nti oba something like okay tugenda ku fountain ya Dubai Mall wanje ya Dubai Mall amazzi mugalaba gava waggulu kwegamba abantu bano technology gwe bakozesa ali waggulu nnyo abantu bakubye sama amazzi gava kulukutako gava eri mu bbanga naye nga tega stoppinga newe unyaga vaawa era galagawa. Yali musanyufu ne tudumutuusaako ne ku Burj Khalifa naye yali alina okugirambula. So bw'otuuka e Dubai n'otatuukako Dubai Mall n'otatuukako Burj Khalifa n'ebifo ebirala bingi nnyo kale obanga atalina kyakoze. So awo omulaba bwe wali amazzi agayimba oba amazzi agazinira ku music, volume weeyongera ya music nga n'amazzi volume yeeyongera okuba waggulu. So awo we Burj Khalifa ndowooza ekizimbe mu kirengera kyazimbibwa bulungi nnyo. Amazzi ago nga bw'ogalaba gatambulira ku music bw'abeera nga atumbidde nga n'amazzi gatumbira mu bbanga bwakakkana nga nago gakakkana. Eyo tetwalwayo nayo ne tuvaayo. Wizard of Love ng'aliko kamera. Nakuba sometimes wiki ya mwita Wizard of Romance. So kati naye gyali atenda
agamba era kale kubanga otumaliriza of course abadde alina okulinnya the same day which is today. Twamugambye agende n'omugaane kuba n'omugaane yali mu nteekateeka naye yagambye akafo ako kabeera mu kuba bakayita batya aquarium. So kalimu buli kika kya kyennyanja ky'omanyi. Aquarium kalimu buli kika kya kyennyanja ky'omanyi. Kalimu zino ze shark ennene, kalimu bino ebitilapia, kalimu buli kika kya kyennyanja oba buli kika kya kisolo kya mu mazzi kiri omwo mu aquarium. So omwana wattu bw'otuuka mu kafo ako n'olaba ebintu ebiri munda omwo weewunyiza ddala Dubai engeri gy'ekolamu ebintu byayo tekinologi oba muyite tekinologi ya ali waggulu nnyo. So twavaayo twali tulina tukuteekateeka emigugu gye oba twavuddeyo byadde byajjo twabiteeseteese jjo naye agenda leero. So twavuddeyo twali tulina okuteekateeka emigugu gye saabeere ng'akola ki ngadde ewaka wuyo ku airport akadde ako twadde mu nnaku ng'atulekawo wali mu kujja twali basanyufu kati addaka. Very soon I'm coming home. Just in time.
byona kikizo kugenda bagamba kikyogeza kuba kikisa bagamba nti banga mwe banakunyambako kugenda Dubai so kugamba ekimugambe banesikisuubira bila kukwogera mu ngero kyekala nswala kale kati kisinze okumalamu amaanyi kikulebe kikobata kimaze so kati tulekedde gutambula weddiza omudamu ye agambye ekibayi kimusaliza omudisappointinga okumulya wano kasooka addeyo ewaka ajja kumala akomewo ngemukuwoleza eki balekuddeyo balogenda mugamba dde kuisanga Mpulira ogenda tukusuza mukuji kalifu bakusako face obadde oyibuusako sorry, this is with a no love. This is with a no love. Yeah, this is with a no romance. So but let's put the number. I'll go in that lab and like go by Nyondo FFIFFI. I guess to vacation. Omwezi oguwedde banange twali olwalwaliriza Nyondo FFIFFI bali musanyufu ngalize amasanyu gatungana ebisaawa eno tuli mu nnaku kuba tulekawo yaze mu vacation naye ennaku ze ziweddeko azeeyo ewaka naye nga maama tukutumidde baleka tusindikirako mukyala tukutumidde my brothers my sisters bali tubatumidde batusuubire amawulire gajja okuleeta gajja kuba malungi kubanga tugezezzaako naffe okumutambuzaako wamawali okumulaga essanyu naye nga naffe obudde bwonna ate babrother bange wane mwerekeddeko bitiibwa ate abenegandayo ewaka akalabe emisongi yongereyo naffe tunamusanga Fifi Nyondo FFIFFI azeeyo wakati kusoma era azze mu vacation kaweddeko twamuwerekedde era agamba mwena babayi mubeere bulungi mukama abakulembere naffe tuli basanyufu wabale kujja kutulabako yagamba tajja kusobola musana naye ogena agweddeyo era ajja kukomawo mu vacation addemu atulabeko maama waffe omulungi ennyo atuzaala omugabe tukutumiddeko tata waffe atuzaala omute tukutumiddeko na mwenna batugoberera ku Nyondo Media tubatumiddeko Nyondo FFIFFI bye bye safe flight
we meet again inshallah. Allah Karim. Tujja kudda olundi tukalungi oba tulabira bonna abewaka tituba tumidde naffe tubaagala tuba misinga era naffe tujja kubanga tujja mutwerinde mulunde ente mulunde embuzi mulunde ebisolo byonna bikule mulime amatooke tukumewo tulye tunyumire tujaganye nenga gwenna atulaba atugoberera oli mulungi nnyo tuli ready okubanga tukutambuzaako kulaga omukwano okutambulako naawe ngaffe abanyondo media ewamu n'ennyondo glam tubagala nnyo baklanti baffe abanyondo glam mwe mutufudde kye tuli mwe mutuleetedde okuba nga tushininga all over the world tubagala nnyo 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 nnyo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Omuganda agamba okuddiza guba mwoyo ate era agamba etasiima ebula agiwa. So yensonga lwaki naffe tusiimye ne tusalawo ate okuddiza eri ba clients baffe aba Nyondo Glim mwe mwenna abatuwagidde ku products eza Nyondo Glim naddala ekizigo mwebale nnyo mwebalire ddala era nga mbakakasa nti olunaku olwayo tusazeewo okubawa offer yonna gy'obeera oli nga wandiyeetaaza ate okubanga otambula twahaddewo entambula zaffe zino ziri bbiri era nga just providing akasente kamafuta kokka ne babeera nga ate bakusaabaza yonna gy'obeeyagadde okubanga ate otambula. Mpozi n'abasigadde mwenna abandyagadde okubanga ate mutambulako mu Emirates ez'enjawulo naawe providingayo akasente akasaamusaamu tulina abagoba baffe babiri ate nga bali licensed era nga beegendereza nnyo ku nguudo babasaabaza bulungi nnyo. Okuleka mpozi naawe ng'olinayo obanga emikolo ng'egyo nga wandyagadde okuba nga ate ofuna entambula tusobola okuzikuwa ne tuteesa n'obeera nga ate oggusa ekintu kyo obanga ne badriver bamu beetaagiddemu nabo n'obeera nga ate okola nabo. Bannange tweyanze nnyo tweyanze era nga tubasuubiza nti ngaffe aba Nyondo Glim era n'omwezi ogujja tugenda kwongerako ate entambula ey'okusatu kwegamba tubeere nga tugonza ku ntambula zammwe naye okusindira ddala abaana abatuwagidde ku Nyondo Glim mbakakasa nti just wandikako erinnya lyo oba oli Abu Dhabi oba oli Amlu Queen oba oli Sharjah oba oli Fujairah teekako erinnya lyo nti nze Nyondo Rozet Nyondo Glim. Buli mwana yenna eyatuwagiddeko nkuyina mu kitabo era driver wananzi ajja n'antuukirira nja kukeberamu obanga ddala kituufu mwoli bajja kujja bakuno ne bakusaabaze yonna gy'obayagadde okubanga okola ki ng'otambulira era nga twongera okubakoowoola mwenna abaana bakuwagira Nyondo Glim mujje mubeere nga ate mugula products ez'enjawulo tuyina emmere yonna okuva e Uganda tuyina products zonna ez'abaami ez'omu buliri n'ez'abakyala okwetereeza era nga n'ekizigo kyaffe kirungi nnyo tetwerusa wabula ngwegadde lightening tuteekako gwe naagala okulabika obulungi okufaananako ngaffe oba n'okutusingako yita ku namba y'essimu 0524680778 ate obeere nga ofuna ekizigo olabike bulungi. Bannaye nange neeyongera okubeebaza mwebale tusupportinga bannaye tuli basanyufu nnyo bagamba etasiima ebula akola ki agiwa ebintu by'entambula tubigonzezzaamu bannaye Mukama batuweere omukisa gwe wenna akozesa Nyondo Glim tojjanga okwo.